biggaddwa embeera bwetyo bweri Sirikando katibulire. Kwekalakaasa. Yensonga eriwo. Kiki kwekalakaasa lwaki? Omusolo embeera yombi. Jangu Masana. Masana jangu. Kale, kutwa wange kya kibaviddeko okutuuka ku mbeera eno? N'ekyayi omusolo gulinnye. Bintu bya bbeeyi. Omusolo gulinnye tosobola kugula kintu. Ensonga embeera mbi yo eri ewantu eri omuntu wa wansi. Ezo ebintu babyongeza. Tosobola kuteekanya poloti omujja agenda ogula okiteekeko omusolo kati olina tuka okuzimba amazima mbeera mbi n'olaba na bonna abantu olemu ayagala okukola era buli muyerekereza lwa mbeera Kikuubo kiggale era ekikuubo kyera kiggale n'eri wabweru yonna kampala yonna nnamba kiri mu lokodawuni Kikuubo ekisibibwa Zendi kacaayi embeera mbi nnyo nesalawo nkeera ennyo kacaayi omusolo mungi ab'ebizimbe bongeza leeti kwegamba obeera weetisa akabuuko bakubuuza influence risiiti ya influence wabweru tetukyafulumya bintu byaffe tosobola kusibira customer box nga talina risiiti ng'ate abantu abamu aba tebaagala risiiti kati ze nesalawo nkeera ennyo kacaayi Influence sina kyemmanyi ku influence. Nsasula influence naawe. Nze mbarira baruzi munyo gwange. Sibikwatako mbalina walijaba abajengala. Nini kitundu ababalina mubyona. Buli kitundu. Laba naffe abatembeeyi tetukola kumanya embeera mbi. Musolo ku bintu kiki ekibatabudde? Byonna musolo ku bantu n'ebintu Azike
azireka musiraamu kayingira mu ddoboozi kale musiraamu influence temukyafulumya bintu bye ate nga musasula ate nga tusasula emisozi ebisumbuwa ebyo sa gavumenti etukendeezeeko tujjeko tukole ebirala mubadde mu kasizoni kayidi naye etulemye tetugikoze musaze omusooka mulwanirira ekirime tulwane tulabe ekiddako kubanga ffenna twetunyigirizibwa kyenkanyi senga tebagukendeeza tujja sigala nga tugenda mu maaso manyina muko influence mubadde mu kasizoni naye musaze omwerekereza kuba embeera yonna mbi ddala byonna kuba gavumenti simanyi naalowoleza mukulembeze wa ggwanga ebizibu by'abasuubuzi ne bibeerawo ne byogerwako okumala emyezi ebiri notabaako nsonga yonna gyokola tekiba kirungi n'ekirala minisitule bagiyita trade and industry n'otuwa mwebese wa byamakolero wansi n'otuwa omukyasi wansi tekawo omusuubuzi ajja kuba amanya ebizibu byaffe kyawo kijja kuba kivaayo bulungi naye otuwadde abantu tebakolangako mirimu gyaffe obusuubuzi tebabumanyi bamanyi kimu kujja kusolooza nona ssente tebamanyi kulowoleza abantu ebizibu byaffe babirowoozeeko fere zirina mutawaana kikuba mukigadde basazewo kabaffe influence mugikakkanyi ate tunaakola kinga embeera egaanyi oyinza okugula ennyama oyinza okugula enkoko ebugo nga tolina zikulanko n'ogirowoozaako ate tunaakola ki embeera bwe bagireeta tebaagala mbeera kukakkana gwe n'onyigiriza omuntu ne kannasi akasimbayo akakagere n'okanyigiriza kuba oyagala omuntu akole ki kitegeera embeera yina okubeerawo yeeyo nammwe mubimanyi bannamawulire singa mubeera kugulawo mubiraba kusegeera kati nawe era okiraba nawe era ekikulese lwa mulimu gunokwata amawulire naye nga nawe toli bulungi oli mu mbeera nnungi so gavumenti erina okulaba erina okukiraba mazima erina okukiraba omuntu tomunyigiriza ate okutuuka kuzibu basigadde kukutta busi kyekisigadde so yeyo embeera eno neyanziza nnyo embeera bwetyo bweri mu kikubo kyo kiggaddwa ssebo ne bannyabo tewali akkirizibwa kukola agenda kwanjula